mutwe peegi ewambiddwa ndi wano okubabikira Kalangwa afudde. Chairman wa NRM Kayunga Fefe Kaserubogo towummula. Abantu gumbula Fefe Kaserubogo ne bagezaako okulaga ensi nti ya committing suicide yeetuze. Kalangwa twogera ku Kalangwa bannakayunga obudde buno bali mu kukuba mbuutu. Kitalo nnyo nnyini ddala confirmed. Omwami Kalangwa mane mie agenze kusisinkana Disomocha kibonge kya nini ffenna gitulaga naye ensi etumaliramu bwereere. Ettaka bwana Kalangwa gy'abadde ayayaanira gy'abadde alwanira lyabadde attirako abantu aliresse zisigaddewo. Ebyambyone byonna byakoze ku nnaku eddi byonna gwe bayita omutonzi. So nuwa mutu wano we tuvaayo ne tubagamba nti kino ebisedde towakana gwani awakana gulina mu kwebaka ofuluusi ffe tetwebaka 24/7 okategete. Kalangwa kitalo nnyo nnyini ddala. Genda otukwatira ekifo. Okusalawo kwa Katonda bwe kutyo tosobola byonna bisobola okukolebwa naye okusalawo kwa Katonda kwasigala kuli kumu. Wasalawo n'anyiga switch n'agamba kati nkuyise aba akuyise. Okategedde. Yenze nuwa mutwe ekuli and break nze abamu nga muwooza nti peegi ya nuwa mutwe yakingiddwa. Yo afudde. Kitalo nnyo nnyini ddala. Amawulire agaveeyo Chairman Moses Kalangwa ono nga chairperson NRM Kayunga District avudde mu bulamu bw'ensi eno. Oyinza okwebuuza lwaki abantu bali mu kujaganya abamu ensonga weeziri. Chairman Kalangwa ono agezezzaako okutogomya Abannayuganda era ng'abamumanyi bamumanyi. Ndowooza ne mukyala Harriet Nakwedde essaawa ya kakati omubaka omulonde w'e Kayunga District asobola okikugamba nga juzi wano eno ng'amaze n'okuwangula akalulu ke. Jjukira baali beesimbyeyo ne muwala we era baagezaako nabo ne batampalinga ne box ne batufikisingamu obululu obulala ng'ayagala balangirire muwala we, naye Mukama yayamba buyambi nti munamateeka eyakirimu ne babigaana bwe baasanga bokisi nga nzigule. Bwe mba sirimbye ono ye taata wa Diana Mutasingwa eyabba akalulu ku mukyala eyali awangudde Buikwe District ku mulundi guli era ng'abeebikwe bakimanyi nti tebaamulonda. Waliwo omukyala eyali awangudde ng'ali ku kadi ya FDC era nabo ne babukyanga nti era ku biragiro by'ono omukulu kubanga abadde n'influence y'amaanyi ng'amasimu bakuba makube ekintu ne kikolebwa. Era omukulu ono essaawa ya kakati afudde mu bulamu bw'ensi eno mu kibbattaka babadde bamumanyi nti tabbye omulala nabba era abantu beeyo ndowooza mutegeera bulungi. Wabaddewo controversies nnyingi naddala ezikwata ku mataka ng'omukulu ono essaawa ya kakati omugenzi Moses Kalangwa ng'akirimu. Mawulire si malungi, teri muntu asobola okuba nga kale teri muntu anyumirwa okuserebratinga omuntu ng'afudde, naye oluusi bagamba nti wonyigiriza ennyindo ereeta omusaayi. Abantu ekibaviirako okuba nga bajaganya lw'ebyo bye baba bayisizaamu naddala omuntu oyo nga anyigiriza nnyo omuntu n'atuuka okujaguza ng'afudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo era kitalo ddala, naye ye bambi afiiridde mu kabenje. Ndabyeko emmotoka yonna ng'eweddewo era babadde ku ssiini ne bagamba nti nedda emmotoka tesobola kubeera bweti,
n'okusuubira nti omuntu ajja kusimattuka. Ye mukulu Moses Kalangwa. Kyonna ekigenda mu maaso ffenna tetumanyi. Juzi wano eno era NRM yakaziika chairperson LC5 Kikuube naye yafiira mu kabenje nga kano bwe kati. Naye yafiira mu kabenje. So byonna ekigenda mu maaso tetumanyi. Mu mawulire amalala gatambula, Honorable Anita Among yavuddeyo n'akkiriza eresi ya speakership agivuddemu era ne yeebaza bonna mikwano gye, ab'effamire bonna batambudde naye mu kaseera kano akazibu, era n'agamba nti ali ready okuba nga backinga oyo yenna President Yoweri Museveni oba n'ekibiina kya NRM bwe bagenda okwendoosinga. Nga wetwogereza essaawa ya kakati omuntu ali endorsed ye mukulu Oboth Jacob. So Anita Among agamba ali ready okuba nga abackinga Oboth. Awo tuvuddewo. Ono ye yagambye nti munnange kinaakyogera nga tatidde, agambye nti Nammeere mu paalamenti eyo ayinza obutamalayo emyezi 6. Si bigambo byange. Ebitundu 99 ku buli 100 biraga nti Justin Nammeere Parliament agenda gifuluma oba ayagala oba tayagala, tagenda wezayo myezi 2. Kinajjukirwa nga bwe nabagambye nti Speaker abaddeko Honorable Anita Among ye yali emabega w'ebyagenda mu maaso byonna e Masaka n'okulimbalimba President nga Nammeere baamubbye obululu ne bamala ne bakola bye baakola byonna. Information eyo yonna President yagitegedde, buli kimu akimanyi. Era Justin Nammeere agenda kugibwayo. Ate okugibwayo kwe tegenda kukoma kugibwayo, wabula agenda na kuvunaanibwa criminal cases ze yakola ng'okwenyigira mu kutempalinga n'obokisibwa obululu n'ebintu ebirala bingi bitasobola kwogera wano ku lw'ebyokwerinda. Era tagenda kukkirizibwa kuddamu kwesimbawo. General Muhoozi Kainerugaba takyayagala buli bwanguzi, takyayagala bintu byonna kifaananyi kya ggwanga. Era amawulire galaga nti omukyalo oyo aladisiwera akayi bamuyita Sarah Kiyimba. Jjukira mayiga kaawo yaweebwa ennamba ya PLU PO 035 ye namba 35 mu PLU, mukwano gwa General Muhoozi nnyo era mukwano gwa David Kabanda gwe bali mu kuteekateeka okulaba nti ajja yeesimbewo mu Masaka City. Omukyalo ye RDC Werakayi eyo nga ebiriwo byonna biraga nti ku ground kwali ate asobolera ddala talina buvuyo bwazze yeetabamu. Ekyo kyawedde Nammeere takyasobola kudda ngulu, Parliament agenda kugifuluma. Ate era n'okuvunaanibwa emisango gyonna gye beenyigiramu, n'abamu ku babyokwerinda e Masaka, n'abamu ku ba judicial officers, n'abamu ku bakulira ebyokulonda. Mugenda kulaba ekintu kino kigenda okusibira tekinnaggwa. Nzimba okubanga nga batuusaako ekintu kino bagamba Speaker yakirimu okukyanga obululu ne nti Nammeere asobola okuba nga awangula. Buli kimu kisoboka wano eno mu ggwanga Uganda. Naye nga byonna bigenda mu maaso, naye agambye nti munnange okuwera ennaku z'omwezi nga 30 nti omukulu Mathias Mpuuga nti yandibanga already ali mabega we Matayimbwa. Mugamba wangi bino. Nali wano juzi nimbagamba aba NRM musabe nnyo Bobi Wine akomewo wano kubanga Bobi Wine byonna bye yayogeranga Pulezidenti wange omulungi Yoweri Kaguta Museveni ne General Muhoozi kye balimu kukola batya Mpuuga ku bukadde 5 service award okujja kutuuka nga 3 omwezi guno ogw'okutaano ajja kubeera luzira. Among buli yakwata ku kasente ka Speaker Among Mpuuga, Babwanika, Bamukaaku, Barutamaguzi, Basegona
gwe walaba yenna wa opposition ne baminisita batadda mu parliament bonna bakwata ku ssente za Anita Among. Anita Among nga speaker ne bayisa sovereignty bill naye no bwafuna ebirabo kuva bweru eteeka ye yakayisa nga speaker wa parliament ye yacheyalinga nga speaker wa parliament n'agamba ngu I have it nay zero didn't have it eteeka yenyini yebagenda musimu monitor negakuba milioni 10 za dola zebasanga mu container ku URA uza Anita Among. Aya Anita Among bagenda musalira emyaka wajinda be abiri eruzira siri na video gitereke magogo kujja koduse mu ggwanga era bajja kuleeta bakomishona abafuna service award mukyaleke ruzira enchamande gitereke rero 17 ogwokutaano wabula erina ku 13 kutuuka nga 3 saawa zino opposition manya tugenda kwekarakasa manya tugenda kukola ki manya tiyawanga gavumenti time kukulowooza kubaayo ababbye bwe bati wakozesa akakisa kubba na kunyaga mu magezi Besigye kyekarakasa Bobi Wine akyazoganya wano na wali kati abandi badde baleeta obuzibu mu parliament kuzibira mwemwe ababbi atabo mu gavumenti tiwali Basegona out Semuju out Mpuuga out ono we Butambala ali mukomera Bwanika out kati 99% NRM staunch in opposition so called NRM PRU wawuli kati omwogezi wa parliament Kuliso Bole eyajja na defending service award no wodukirawa kyensuubira leero bencha ojja kuba mukwate siri nabbi siri nabbi naye ebigenda mu maaso bikola ki bikulaga namere n'olunyiririrwe oba bagoberezi be mwena juzi nabagamba nibagamba poti ne pampa z'abakulu mu kikubo zitambula nnyo nibo gamba waliwo kikwekweto tubonga nawe kyekyosevo buli omwe yabba sente z'eggwanga nimweparawuda nimudda wali osaba ota security ani yagamba security gy'osabye yekukuuma ngweba ekukuuma banategeera batya byokola kati bwe tuvaawo tudda ku bayimbi studio ze babawa mu 2021 mutandike muzizimbe ekiro n'emisana ogenda kulaba amata
Uganda egenda kubeera ng'amata. Gwe nimubba bulikyo kati teri kubifulumya ate teri kubiyingiza ate teri kudduka. Okalya kaddadda bwe bagamba aya kati Sipiika Mongo n'abalala Tayebwa wazimba chachi ya Buwumbi, peso litoa wapi, ulipata wapi? Kati mwabajonkera General abajonkera General genda we reporting ku police bukyali banonye kye bakukola. Gwe yene yazara wa General Muhoozi Kainerugaba n'omuyisa amagengege reporting amangu ogamba tango Piero Yuchichi teina wadde mubaka wa parliament omulema katogenda kutegera mu Piero yu ye government. Towulide ogenda kutegeera kuvanga 17 oba kuva Kabanda we yasome kiwandiiko oja kutegeera ngu Piero yu ye government ate stock empya naye URA yagikute kubanga erimu ebikyamu erimu ebibbe. Kankubuulire obaani yenyumiriza mu Bobi Wine lwaki yaraga loophole zona yagenda kubyogera already government yare bimanyi muli babbi biru zizone zayitibwa amateeka gona gayitibwa political crimes against humanity ziyisibwa ku mulembe gwa Anita Mongo. Mami wange tulipo kimanyi nkwagala nnyo mami wange ne nabagamba dani mbagamba muki neti mutawulira nobula n'okunkubira kasimu naye kati singa nange baanina sikumanyi sikumanyi wama manyi General Muhoozi Kainerugaba manyi General Museveni ne ba General bona abakiririza mu Muhoozi naye mwe abatakiririza mu Muhoozi sibamanyi. Nze VIP towadde gwe Anita Mongo bannange weyaga ne Kabaka tayina Rolls Royce gwe Sajja abagambye nti yenna eyakwata ku ssente ya Sipiika tekijja kutaliza. Agambye nti ate bwe banaaba bamaze okuteekamu olweyo nibeera ne bakunta gyebadde baagala abaddako be bayimbi. Mwena babaawa ssente twawulirako wano nti waliwo gwe baawa ssente azimba Cement studio. Agamba essente bamuwazize kuzimba studio ye. Byonna agambye nti mwetegeke teriwo ssente lwakuliira bwereere temujja kubanga mubisasulira. Bantu bange kyetulaga ebintu byo bigambo. Omusajja yabagambye nti kino kisanja n'osiriipu bakiyita n'osiriipu kyakukola misana na kiro kyakuŋŋunta ne basengejja nze wendi munange kubanga nga bawa era wendi okubanga nga batuusaako
webale nga wekumidde ku NCK TV oli mulabi mulungi tusiimanye era tusiimira ddala tugamba nti tojjanga okwo bingi nnyo ebijja bingi nnyo ebigenda mu maaso fe we tuli okuba nga tugakutuusaako munange bwe baliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinge bisigadde tukomawo nabyo tuvaawo